Inside Out. Alright, oli ku the Inside Out. Nessa Simon muyamba lutaya ku mukulu gwaffe gwa SML News UK. Genda ngayo bulijjo tekemu SML News UK ku YouTube ate ne ku website nakwo ojja kusobola okufuna bingi bye tuba tukola. N'olwaleero program yaffe the Inside Out ndine Samuel Walter Lubega Mukaaku. Gwe simanyi bwenyinza kugamba. Luli mukwano bayanga naye bannaye gamba ku mukwano gwo takoowa kwetikka bivundu konze ng'ekiruwa yali yakakukusa kiri n'akitutuusiza ye kenyini yakyetikka akyejjusa alwana be DP ogitereeza DP emulemi okutereeza atuleddedde people power agigusize musudda eri mulemi okutwala ewalala kati ate yeetikka atuleetera Mpuuga Mukaaku takoowa kwetikka PFT nga tojogeddeko ne PFT yali gwe wabaki sebo neyanziza nnyo tubadde tuludde nasembayo wano nga wamugenzi amaze okutugendako sijja kukowa kusaasira ate nno olina okunsaasira ddala kubanga ate ogwammwe gwali yali asinga ne brother. True that. We are real brothers. Naye ate ebbanta eyo gye mwabeeranga ng'ate kikikola obulamu kikikuwa okugenda mu maaso. Naye katusaba ogume n'abafamire. Nandibadde ngumye mangu singa abafamire tebakoze bye bakola. Naye mpulira obulumi ku byendaba. I understand. Naye ate mikwano gyange omanyi ekyenjawulo kye tulina ffe basoga wano basalamusuba bakyalaga nti tuli kwa matu. Buli lw'okola ekyo bajja nakukwata kutunaga nti muyanga ekyo kati abankwata ku matu baŋŋambye toba nekyoyogera okitegedda nti kola sirika bireke tolina bw'otandikira kuba bw'onaasala eno nti kino bw'onaagusala eno nti kino kati I am dying with pain inside naye sobola kwogera ku biri mu famire yatamala emirundi mukomewo tugenda nakyo ntukibagamba basoboledde okugamba nti beerako nebo sebo naye nkulabye kati ogumye teera ojja kwanganga okusoomooza okuddako njagala okwebaza tetukolamu ze lessons you learn lessons. Yes. I would really you there is a man I admire. That man is called James Mulwana. Nze nali sirabangako omuntu aleka kiraamo kikaamu nga kya James Mulwana nali sikirabangako mu myaka gyange 86. Yaleka atutubulidde n'ebimuli byayagala ekimuli kya mukyala we ekimuli ekya kabaka n'ekimuli ekya President Museveni wadde ng'olugambo lwali lugambe emabega nga tuziika nti ekyo bagasseeko kigatte teyakyogera naye baayagala ebimuli bisatu and that was it. Nothing more. N'atugamba ekyokubiri tababikula ng'omulambo gwange abantu ogulaba kyali mu kiraamo kye. He never wanted anybody except his wife, the representative of the Kabaka and the representative of the government to see his face, his dead face. So I asked him gye twali ne bagamba bwe bakimugamba yabagamba mumbuleyo kwa amaka gonna ge mwasanga nga batimbye ekifaananyi ky'omufu in everybody's sitting room batimba bifaananyi bya muntu mulamu ng'asumayiringa. That's the picture I want my children to remain with. You understand? That was a tough will, and they did everything. Now, the next man who has made a tough one is Onapito Ekomoloit, who said they must build a mausoleum for. When I was MC at Tamale Mirundi, Onapito sent me a message. Read it the way it is, with an article when they first met with Tamale Mirundi, of the day Tamale Mirundi handed over to him. Little did I know that he's saying that in August, he's handing over. It's the same way they did. Tamale handed over to him. I think was also handing the angel of death that as I live, may the angel of death follow you. It is quite. But the man has also said, "Babuzinde mausoleum." It's easy. Kitolo nye kyabo. Kiramu kyogana nange stepdad wange yakireka. Mama wange bayawukana ne taata nga tuli mu P5 fe yasooka okuzaala. Naye oyo taata waffe yatulabira bwenzi siera bino bya step sibimanyi kuba ye musajja yantwala
n'okutandika senior second nga nkwata ku mukono ate nga naye alina be yazaala naye nga bwabagamba muganda omwona alina okusoma naye taata waffe yaleka ekiraamo yagaana okumuziika mu sanduuke 2 yagaana okumulaba naye Katonda namukola oba nakireeta yafa accident mu bukulu bwe omwana wa boda yamukuba gundi eno face nebeera deformed naye yali yaleka ekiraamo saagala ku basigaze kifaananyi kiri ekirungi era yagamba mukyala we gweka era kyekyaliwo naye nekyesanduuke kyakola bulungi kubanga yali aziika nnyo taata wange yeggomba eyo kati abantu olwoabe yaziikirako bonna baleeta embugo ne lots zaali 10 oba 62 so tolina bwolina ziteeka naye basitula omugugu gwa taata nentaana kumpi butagijaamu naye ebyabantu olusi babikola. I had also thought that I would tell my daughters never to look at my dead face. Ate mama nangamba abakulanga bantu mateeka mazibuzibu ndiawo bwenga nange I wouldn't want my children to have memories of your demise. So obadde otute waliwo ogamba kantindigwa olina ekibuuzo kyobadde otadde mu ddiiro nkirize singa okinzijukiza asolulire nti Mukaaku yabaki buli kiwunya buli kivundu Mukaaku yaleeta mwami muyange asiika obulamu tassa mukono ati gwosiika bifu ogambye bulamu asiika obulamu lwe lugero lwaffe lwa Kisoga na Kiganda lukulu nnyo. As long as you are still alive, play your part. As long as you have problems, totula mu kinnya n'ogamba nti nze kati kino ekinnya mwendi sigenda kuvaayo. Obanga avumye ekitiibwa kya Katonda n'obuyinza bwe, lwaki obanga abuvumye? Kubanga ye Katonda akugamba pray, ask, and you will be given. Naye suubi nti n'eggwanga lyaffe gye lyagwa weriri ne werituuse likyasobola okuvaawo ne lidda engulu ne libeera ekkulembeze nga kumpi bwe lyaliko edda oba nga kumpi bwe lyamulisaako tooki ey'okubeera ekkulembeze. Bw'ate bwe bakugamba nti twasinganga Singapore, ate bwe bakugamba nti twasinganga Malaysia, ate bwe bakugamba nti wano mu East Africa ffe twali tukulembera, ate bwe bakugamba nti ne bwe ziba kati ng'emmwanyi zebebogerako ennaku zino, you know that at some stage Uganda was the second biggest producer of coffee. Okay. Second to Brazil. Twatuuka tutya okubandika kati tubeera mu 14. And you can't improve for years. Ate na waliwo twabeera second obala bubaza okuva ku bakolone n'emyaka egyo ejjajja ne ku Idi Amin kwennyininyini awo ebyajjira ng'afunye sanctions, emmwanyi yaffe n'etandika okufulumira e Nairobi n'etandika okufulumira e Burundi ne balowooza n'okulowooza nti Kenya erima emmwanyi. Kale eggwanga lyaffe lina essuubi lijja kudda engulu oba wendi nende bwendiba nga siriwe kikulu kuleka musingi kubanga essaala ze tusaba Katonda tasobola kuzeera. Haven't you fought enough? Well, but I'm still alive. Not olwongambe Katonda I have lived enough. Yanja tuyinza okugamba Katonda kati you have lived enough tutwale obanga sinedda sinayagala tutwale tukyalina ebyokukola. Yes, naye mbadde ndowooza nti gwewandiinawawe tusobola okukola contribution. Ate mwattu Katonda yatonda emitendera gy'obulamu nga bwagenda akusuumusa n'ogenda ng'akukyusa face n'akukyusa enviiri ezibadde eza black ne zifuuka eza white n'akuggyako enviiri nga bwagenda buli wamu olina roolo gy'ozannya. Gwe ekyefumitirizaako muyange nga tuli bavubuka oŋŋamba naye gwe ebyali nebya UID kati okuganda ffe basajja bakulu abaliwo abali nga ba Uganda yanga. Yes. Kati osobola tuyita yanga ffe tu Uganda naye andi baali abaana bagamba bataata baffe
era bw'ojja nakutunuulira nagamba anko muyanyi juzi mbadde mukyala wange abadde ambuulira bulaaya yankubira simu nagamba nti omanyi nti njagala nnyo ate ne muwala wange ayagala nnyo abayita ba anko ayagala nnyo ba anko be muyanga lutaaya otwezi obulidde abeeriyo n'agoberera ate nali simanyi nti she's interested ayagala nnyo ba anko be muyanga lutaaya kwezi kadi yenga bwatulaba kuki ku mikutu n'alaba bwemubuuza ebibuuzo ye kati amanyi abo b'emikwano gya taata bwalowooza oluusi tamanyi kumanya nti buweereza ate amanyi nti abo be bantu abeebuuzibwako. Weebale nnyo weetikka otya Mpuuga nga naye kennyini gwe weetikkidde ekyo takimanyi? Is that possible that you come to let us know, the public, nga ne principal person is not consulted? Mukaaku, can you do that? A British trained person like you? Katusuubire nti kale osanga kituufu naye gwe oyinza okikkiriza? Kibanga oyinza okubuuza omanyi ne Jesus mu Bayibuli oyo tugala mukazi agamba nyina mukazi agamba nyina amugamba omanyi mwana wange abantu nga batususseeko obuugi mukazi naye gyavaamu n'amanya nti soogedde bulungi ate ono ye maama naye nga buli kyeyaga nti maama olowooza oyinza okuba nga olina kyokola nga nze sikiriimu obulumi bukutta obw'abantu nalowooza maama nyinza okukulekerera vaasi eyo tusaana tugirivisitinga yimbanga bwewandibuuzizza nti President Museveni naye Lule ne Kabaka tebamanyi kankomewo wano ku nsi usanga eyo ngenze wala wankulisa nange nekugamba nti kulikayo e Masaka. Yes. Fena twagende e Masaka. Fogoffe ogwaffe gwaki wafuna kiwundu gwa musaayi nagenda nayinzira mirembe mukago gwa musaayi wadda mirembe naye kyewalaga kwati saakuwa ku invitation Mpuuga teyakuwa ku invitation. No, he didn't. But you were there. Because I didn't see the result of the NUP. Sorry, we are NUP. But you were there. We are NUP. And I'm not about to be waliwo juzi naga nti simanyi nali waliwo ndaba abantu baffe waliwo ekintu I think Bobi Wine kye yakolanga kirungi nenkyogera ko naga nti kati olwano oyagala kadi ya NUP nedda sagala kadi ya NUP. And I'm not joining NUP. What I can do is that when they do good I must say they have done good. When they do bad I must say they have done bad. That's me. Aha kakati kwekyo ng'omuntu ali balance nati wabeera ng'omuntu ali balance oba ne banywanyiibo byonna bye tunayogera tukitegedde tunamalanga byanika tuba ne banywanyi baffe ne mwinaaleemu otusobola okubayo ne banywanyi baffe tusobola tulina oba okitegedde tulina naye kyova olaba ennaku ze tugamba let's coalesce quality leadership era nze fe aba DP block benkiikirira tugamba nti abalungi mu FDC gye bali mu DP gye bali mu NRM bayinza okubaayira gye bali mu CP gye bali waliwo n'abatalina biki bibiina. Lwaki tota DP Mukaaku? You have insisted DP block or DP Katsimanyi DP good. Why don't you rid yourself of DP oleete democratic credentials izo zoyagala and aspirations tuziteeke mu kintu ekirala. PFT yalema I can take you to PLU. We put those very aspirations in building PLU. Muyanga gye tulabidde embaawo eyo walina bye batuyita group think. Shared interests.
Yes, shared values. Yes, shared values, shared interests. Ideological lineage. True that. Tulabidde embaawe ebuddu. Abaana buddu biba bituyigiriza ideological lineages. Shared values. Shared interests. Shared interests. Shared ideology. Waliwo n'olumu lw'ogenda ng'ogenze mu NRM yaleeta abantu naye omusajja omu n'akugamba nti oyo Kabwejere beebo abaali abasocialist. Kabwejere yalinga mu DP naye naye musocialist. Within the Democratic Party. Era teweeraba ndi yalanga omangu okukwatagana ne ba Kintu Musoke ne bakirunda kiva edinda. Ate n'osanga yawalala nga bo nabo balina ebyabwe, the others are humanists, the others are... Okitegedde ekyo? Yes. Kakati ekya DP abamu bagenda ne beebuuza ye lwaki DP tefa neevaawo? Eneevaawo etya nga waliwo values eziri shared. Kati olw'ekiUID luli tuvaamu. Ne bwogenda mu PLO ne bwogenda mu NRM ne bwogenda mu FDC ne bwogenda mu JERO bw'oye yayita mu katiba ako waliwo ebintu bye basharinga era ne betusisinkana olaba bulabisi mayo twalina kye twaleeta mu kiseera ekyo kibayita ow'endowooza, meaning your values are my values. You are trying to avoid my invitation to PLO kutegeera. What are you saying? Kyengamba nti ekinseeseetola ku DP ow'ennyukuta ekinseeseetola ku bukulembeze bwa DP bwobulaba DP ng'ow'ennyukuta ekyo kirala, naye waliwo DP ow'okumutima nga nebwekyeyambula nti asigala Salaamu Sumba nti kisoboka omwoyo okubeera n'omubiri ewalala. Nalina nti FDC omubiri najja nankumbi omwoyo Katonga. Ayongera okukaatiriza kyenkugamba. Kyova wano kalulu akawedde twayogera ku one-to-one model. Okyagijjukira nga tugiyigiriza abantu. One-to-one model. Of course ne mukwano gwange Salaamu Musumba yalimu naye oluvannyuma naye n'ekyo kyennyini kyakunyonyola kyekyo. One-to-one model yalimu ebintu ebikulu twagireeta wamu ne blocking, ideological blocking. Ideological what? Blocking. Abantu nno njagala bakitegeera si kusibirayo naye blocking kya byabufuzi BLOC. Block. I understand. Not okay. Odira abantu abayina Oluganda kakati ngaffe ab'amazima naki ne olire bwagamba atya kakati gwe oli mukwano gwa Honorable Mabiki. Okimanyi nti Honorable Mabiki yakolako ekibiina ekiyitibwa era n'akikola nekibeerawo Social Democrat. Naye buli asanga Mabiki amuyita wa DP. Era naye yakimanyi kwala nekiyakira SDP. Kati mbuulira lwaki buli asanga Mabiki amuyita wa DP, buli asanga Lukwago ebbanga lyonna lyabadde nga tannaba kulangira agenda mu FDC amuyita wa DP. Ati abantu bali mukakasanga yagivaamu. Ekyo kijja ogamba omuntu nti Lukwago wa FDC ekisooka okujja top of mind nti wa DP. Kakati kyenkugamba lwaki olowooza nti Mugisha Muntu ne Kizza Besigye ne aba Federal Alliance banjawulo? Era lwaki ogambye ab'e Katonga ab'e Najjanankumbi aba Federal Alliance n'aba ALT banjawulo mu nnyukuta baluganda ideologically. Era ne batusanga bali nga tuyimiridde wadde tuli mu nnyukuta za njawulo Muyanga Lutayaganda, let me stand with Salaamu Musumba twawangaala naye. Banaye bino byenjogera si bya mu ggulu byaffe ebyoku nsi. So twaleka ideological blocking etuyambe mu kizibu kye twalimu okulonda okwajja kuddirira okuva ku reform agenda okwajja kuddirira ne tukimaliriza nga kyejjidde ddala bulungi mu kalulu akaleeta abakiga abameka
ababiri ne tugaana okukkaanya kwomu nabo ne bagenda mu maaso ga nani ne bavaayo ng'era tewali kikkaanyiziddwako. Never shall ever repeat that kubanga ebo tulipiitinga ekyo tutesobola kutuuka ku kigendererwa kyetubadde tweyutanira ebbanga lyonna. Ne tuleeta gy'otukoledde people power, ne tuleeta ekigambo kya one-to-one model and ideological blocking. You block common interests together, ne muwona confusion nti tutudde wano tuli bubira 37 ate ffenna waliwo banawo mwina temufaanana kati bakulwaliro. By and large, mwani mulanga lutayi, why do you want to believe and to make other people believe that Noop by and large is not greatly DP? Block. Lwaki tuleeta confusion eri ku mmeeza y'okuteesaganya. Twala Kosovo gimanyi eyasse birungi. Kosovo UPC Akena UPC Walubiri abo bonna ba Luganda. Oyagala kugamba nti Sebirumbi eyabeera youth leader wa UPC obulamu bwe bwonna ne ku Museveni n'asibwa kati yakyuka nnyo olwokuba kati alina ennyukuta bayimita Kosovo. Mukaaku so kyenzagadde okubyambiwulira twaleeta ekintu ekyo nga tugamba ekyo obadde ongamba ekya DP block. Lwaki osigala ekya DP lwaki tokyetagguluzaako? Ideologically we are bad. Because now you are confusing people. No. Gwe DP block ideologically ate oba ne Nuupu block sikitegeera because Mpuuga kati si wa Nuupu eri yabo Mpuuga izi anti eri tewawulira nga bamujja ku walopu ensonga ssatu tokyazijjukira wazogerako nawano ezamugisa ku bwalopu n'ezaatuuka omugamba nti obububa bw'emukungu. Ekisooka tumugobe tuwonaga DP block twekamidwaga DP block tokyajjukira ate nga kimu bageeta mwaggo basigazayo tukoya ab'obusuuti ab'Olungereza obusuuti n'Olungereza tokyajjukira n'ekasembayo tukoya ab'ebitiibwa Mengo tukoye n'atusaliranga ab'ebitiibwa ekyo ekituufu ensonga ezo era bwe nagenda okulaba bakimiringa kyaba zinyanga wasa era nawe ne bamulumba ab'ebitiibwa paka kuwulira bubi tukoya ab'ebitiibwa baali very consistent era bakyali consistent. Tukoya ab'obusuuti ekikozeeko obubi batututteko mu animal farm kubanga wagoba obusuuti ate yali emyezi 8 n'ataali wa busuuti kwaliko obusuuti n'oluzungu ate era nenye wa luzungu naawe togerageranya nzungu ab'obusuuti balina kye basobola tukolera enjawulo yokka nti waliwo bye twalaba kuwoli naye emyezi 8 tetunalaba naye nga they are very consistent. Tukoya ab'obusuuti n'oluzungu tukoya aga DP block yes ekyokusatu tukoya ab'ebitiibwa owekitiibwa nagundi owekitiibwa nagundi busuuti bitiibwa so bagamba bange bali consistent. Kyenva okugamba nti mwekyo ate y'ensonga yokka lwaki tebasobola abamu ku bammemba b'ekibiina ekyo tebasobola kubeera mu DP block naye ate be bagoba ekikunso ekikola almost 85% oba ku bammemba ba palamenti be baatwala oba ku bantu be bakozesa wansi emirimu benegeza bafuutu soldiers mwana wattu mwekyo abo be bagoba bo tufaanagana basobola bulungi nnyo okuba mu DP block naye bali abagamba bano buli basobola kuba mu DP block kubanga ate ffe tukkiriza okuddiza abakulembeze b'ennono civic leaders n'abantu abalaze ekitiibwa mu Mpuuga sikokusa siyina kyekukusa kiriwo ki number 1 very much one of us muteeketeeke mu mbeera nyingi constituencies zakiikirira
bwendigeza constituency. I understand. N'abaliri basobole bategeera. But tudwagambe ajja n'obukatoliki kuba mukatoliki ajja n'emmengo ajja ne values enkatoliki ajja ne values enkatoliki enkristaayo okitegedde ennaddiini ennaddiini nze nyinza okuba nga ndi mukatoliki nga mbuga eri mbuga values ezo ennaddiini ekizijisangula bye bitaano anti nzija okubeera nga mwami Muyanga Lutaaya wazaala omwana ebweru naye olina mukyalawo bwe mwagattibwa naye wazaala omwana ebweru tekikuggyako kubeera mufumbo ate amanyi obufumbo obulina okutambula kyenjagala okugamba error is to human bwebanga it is an error. If you take it as an error is human, there's nobody who is if you are actually like error and apologize yagamba nti oli akirabanga ensobi neetoona yempuuga kubanga muteeketeeke naffe abamu basurrogates kuba tuli bateeketeeke naye ate ku sayidi endala talina nsobi lwaki talina nsobi system eriwo rewarding abakoze obulungi nga yes ye yowadde wabula abantu 16 ku kakiiko ke 15 bagamba nti yes bannaffe ab'opposition tumaze emyaka 25 bukyateekawo gundi zino naye ab'opposition bo tebalina we bafunira ne bagamba no kati nga bwe tunoonya okuleeta bill eya pension n'ebirala ebigenda nga bwe kiri ku vice president ku speaker deputy speaker n'abalala kakati ono ffe katumuwe service award ku mirimu gye gyaweereza kakati bwe batwala nti obwo bubbi it's okay ng'olwera bwe yazze ogenda okutuula palamenti okutuula embaale ebiri obwo bubbi naye ate nga mwatula ne muyisa bajeti ya 5 ku buli siiti yeneebeere ya wiiki enamba buba butya obubbi nga budget yayita dda bwenyini walimu n'oteekako ng'oyisa activity ate toli wa buli ne bagamba ngenda ogikola n'ogenda okole kye bayita okulondoola ate n'ogenda tojja kugendayo kati okukuba kwemulisa bwemulisa Katonda mulungi kubanga buli omu amutonera ekimujaamu waliwo bwe yatonera obusiru waliwo bwe yatonera amagezi waliwo bwe yatonera obukakamu waliwo bwe yatonera ekisa waliwo bwe yatonera ettima buli omu abadde kyamuwa wow. Nze Simon Muyanga Lutaaya.